Obutonde zange ziri nani ne Kasule kasimanyi oba Kasula kyazirina wabatazirina government egenda kukola kyesobola okumalawo kino ekintu abakafeero babere bakafeero abatali bakafeero baleme kubeera bani bakafeero. So nasabye mwenna abaana b'omugenzi kafeero ekisooka mwesoloze kati ngenda kubawa olunaku lulala oba olunaku kimbibize bale jalaba boyo olunaku mwenna mujje awulidde mwenna mujje mbawe ntwale ku poliisi wali enaggulu babajjeko ndaga butonde bwe balozi bajjako bode y'omugenzi ndi willing okuyambako family okuddamu entaano gisumulula baddemu bagizimbe bulungi bajjeko eggumba bakebere amagumba ga kafeero n'abaana ba kafeero abatali ba kafeero bakole ki bangamba bali babasaba sente z'okujjayo ndaga butonde zali senemeka ebyo n'ebirala byendeeta mu programu y'olunaku olwaleero nga biva mu nju ya Prince Joe Paul Kafeero. Minisita Balamu alagidde ekivulu ekibadde kitegekebwa okujjukira omugenzi Prince Joe Paul Kafeero kiyimirizibwe. Ekivulu kino kibeerawo buli 17 omwezi ogwokutaano. Jjukira nti omugenzi Kafeero yatuva ku maaso ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokutaano mu mwaka 2007 ekitegeeza jeje emyaka 19. Ebirala ebiri mu ggulire y'olunaku olwaleero nti abaana bonna ab'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero abaali bamanyiddwa n'abatamanyiddwa bonna bakutwalibwa enaggulu babeerenga bagibwako endaga butonde. Era ekyo wekinaamala agambye nti agenda kukola kyonna ekisoboka ateekemu ssente omubiri ebisigalira by'omugenzi Prince Joe Paul Kafeero biziikulwe asobole okugibwako eggumba basobole okutegeera abaana ba Kafeero be baani. Kino ayagala kikolebwe nti ensonga za Kafeero mu mawulire awulira zimukeese. Sisuubira nti yeeka n'abalala bangi kubanga tuba tuli awo nga kino kibalukawo. Mujje mwenna mutuule wano ne anko Mugerwa abeerewo owulire kojja Mugerwa abeerewo ab'ekika mujje mutuule mbawo omuntu wano lawyer musayininge minutes mwenna omunamala okusayininga minutes bulungi mukwate order ya mwe ya kooti ompulira tugende owa police wali ku enaggulu ku headquarter order bwe bange kyakola bwe bate ngeweddeko bagende babawe endala then mugende ku police mumbulye senemekezo okola entaana mugende musimule bulungi kubanga si kizibu ekyo kyangu nnyo basimula ne baddamu ne bamuzika bulungi kyone kigwa omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi library ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde eby'emizannyo
ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Kale muntu wange webale ejo jona gyotuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Woba tongobereranga nsaba ongoberere ku Facebook, TikTok, ku YouTube, subscribinga, nkusaba likinga, commentinga, sharinga. Woteekako akadde osobole okubeeranga ofuna notification. Ku channel kuno ngenda kuba nga nkuwa ebya Kadongo Kamo nga wenze nkola ne current affairs. Kale gwe oli waddembe okutwalako ekyo kyonna kyoyagala. Programu eteekebwa mu ssente Kikaya College and Vocational School basangibwa ali Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences. Twalayo omwana bamubangule naddala nze nsinga okwenyomereza mu ssomo erya vocational. Courses ezo ez'omu mutwe tuzeetaaga nnyo. Kale twalayo omwana abeere nga ayina course gyateekako omukono. Tulina Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensago ku lw'Enakawuka. Gwe ayagala okubeera nga ofuna w'owummulira, ofuna ku byokulya oba okyusaamu ku bulamu obwewaka, genda ku Be Easy Hotel and Bar bali wali Ensago. Gwe omwambazi ogenda kugenda ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall Isa Wilson 1 Health Pharmacy. Kati Health Pharmacy weekoma yambuka amadala New Subs oba ogenda kuba ogiraba n'ennamba zaabwe ze ziri mu bulango bwe tuteeka muno. Kale muntu wange gwe eyeetaaga ennyimba zino eza Kadongo Kamo jangu ekasubi kubasooka kwa bula stage ompagire. Oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp wa nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Eyeetaaga ebivulumaziika n'ebintu ebirala n'amaziika g'omugenzi Prince Jopo Kafeero nago gennyini ngalina okuviira ddala emikolo egyali ku kalenda. Tugenze ku Christ the King, then n'okuva ku Christ the King n'emikolo egyali enkoko njeru okutuuka we baamuyiwako ettono ne bamwebasa ku lingi byonna mbirina naye ntunda bitunde. Kale gwe anyambako okubeera nga recommendinga Muzungu David eri abantu abalala nsaba era omugambe n'enkola gye nkolamu. Kubanga bangi ajja n'akugamba gundi yampadde namba naye nga tabalina kye baamunnyonnyodde. Kale embeera katuwongere okwetegereza ebyabadde wakati wa Minisita Balamu n'omwana Kafeero Swazi ne Senga Nantongo Sala mwanyina wa Prince Jopo Kafeero. Sono Sala Nantongo ono era be bamu ku batandisi bakulabako gitasingaza ebigambo oba oliawo biyinza okuba ebitaawoomyemu ebimu naddala muto wange Swazi bye yabadde ng'agira naye kyemanyi naye alina kyalwanirira ate era ebiseera ebisinga omanyi embeera ey'ekikulu ekyo weetuukawo ebigambo biyinza okubeera nga bitubula ebituufu ebyokukozesa. Kale katwetegereze conversation ya Minister Balamu Kafeero Swazi ne Senga Nantongo Sala. So the judge decided. After the judge deciding or ordering, netugenda maaso ne waita emyaka ena anko wange netufuna zino letters. This all costs money. Njagala those people come to account Senga wanga ngambe tiswazi wafera woti omusa. Simya Senga werishi. Simya Senga Ntongo sijina na jiri naze tata. Jimpe kubira omuntu anyino jimpe. Kuba Senga abadde wano yanjye singo jimpe. Kale so. Mwando ade muzena ye. Kwanja anti jala mwino okutuula kati kwanja ala mutuule mwenanga ekika. Yes sir. Judge yakola ruling court yakola DNA court nga court yakola DNA yabasindika ne bawa milioni 10 Uncle Balamu court yabagamba muddeyo mukebere omusaayi ne bagamba muzee wange mulemu gerateriko ne banona ne milioni 10 kwa Uncle wange so bagenda batabagenda nazirya
debated in Luganda. Omanyika tokumalawo bino byonna tujagenda mu laboratory ya government. It's okay, Uncle Balam. I don't. Kubanze nkoye okudira ebintu bya Kafeero. Yeah, Uncle. Kafeero yali mukwano gwange. You know receipt. Neera njala kubiriza abavubuka abaana b'abagenzi mulekerawo okulwanira emaali z'abafu. Uncle batuwaayiriza nabo balekerawo tuwaayiriza. Uncle nze sina kye nali ntunze waffe. Alo gyebaleko senga. Ndi wano ne mutabanyiwo nga tewangamba nti mwagenda mu kooti ne ruling nga negamba abaana bana be ba Kafeero. Ekintu ekyo tegira kyekipetero tebawangako nga ye bwagamba. Ekintu ekyo banagala gye bakibuzaabuzamu naye gye bakisalamu yali kuwatiro za December ne December gye bakiwamu ne batuzaabuzamu kubanga bamwe bakimanya nti nno buli muntu ali ku kyali ku kike ne tuddayo abo ne basalasala olugazigezi ne baddayo ne bagenda ku administrator general naye omukyala yine gwe bali balina okuyitako si gwe bayitako ne bagenda ne bafuna omuntu omulala n'abatwalira n'abasayiningira ne bamala ne bagenda emikono omukono ebabasina bagundi oba basaba nga bagala okutunda ebintu batunda bwe babasaba ne babagamba nti mukuŋŋanye bannammwe awo bemukono abubenye tebatusambinga natusambinga tugenda okulaba nga ebbaluwa eraga tebabawadde smile letters era beetagibwa okubalina okozesa ebyabo naye nga batugamba twava ku kooti nga batugambye nti no tulina okuddamu okukebera omusaayi ogwo nga tukebera ku mugenzi yennyini. Kale kakati mwami Balamu mbadde nkusaba oyambe abaana ba Kafeero tebaagala kintu kirala abaana bano baagala bwenkanya abaana bano bambi kati abamu batukidde abo nabawa ebbaluwa mwagendawa we nabatuma nabawa ebbaluwa juzi mwagendawa gendayo ssebo kati we twagenda bundi saidi owa kibuli ne batugamba nti agenda kukola kyagenda kuddamu agenda obutendooza bwali buyisewo ng'agenda walala kati babadde batugambye nti agenda kutumalira ebbaluwa ekyo kati tukomyewo ku kooti serious. Kati abo kye baagala bo baagala kuyisaawo kivulu kubanga nti ndowooza ne ssente zaabwe bakola ki bazirya dda ate nga eno bannaabwe bo basitampinga abo abaana bwe kyababeerawo bali kubonaabona bubonyibonyi ng'abaana bannaabwe babalangirira oyo kakati kyenjagala okumanya njagala mukanye mwenna kati nzisagala okayane gwesengawo abano abaana tuuza abaana b'omugenzi Kafeero ne wangambye bawera 20 si kyekyo kati bonna bakubira amasimu bamaama baabwe mugende naggulu ngenda kubawa ebbaluwa babajjeko ndaga butonde mwe bennyini tuuza abaana b'omugenzi Kafeero ne wangambye bawera 20 si kyekyo kati bonna bakubira amasimu bamaama baabwe mugende naggulu ngenda kubawa ebbaluwa babajjeko ndaga butonde mwe bennyini then mugende ku kooti nga mukkiriziganyiza mwe n'abaana mugende wano ku Buganda Road oba kooti yonna babawe ebbaluwa ekkiriza okujjayo bode y'omugenzi bamuggyeko eggumba oba ekintu kyonna dokita kyanaaba alabye babakebera ekyo kiggwe bwe tunaasanga abaana abo nga si ba Kafeero nakyo kirungi bagende bave mu bintu by'aba Kafeero. Kafeero abalina abaana 2 beebo balina 3 beebo balina naye sengayo mwali mutunda ettaka ly'enkoko njeru wasayininga ku ndagaano y'enkoko njeru ne babawa $10 million kooti ne bagamba mugende mukebeze endaga butonde wazitwalawa naye sengayo mwali mutunda ettaka ly'enkoko njeru wasayininga ku ndagaano y'enkoko njeru ne babawa $10 million kooti ne bagamba mugende mukebeze endaga butonde wazitwalawa omwami yatuwa ssente ezo abo bennyini mumbeera y'okutabulatabula ekintu bannaabwe bennyini balina buli n'abaana abamu baafunako ku ssente ezo banaabalala then essente endala abo bennyininyini basobola okuzisaasanyisa nedda nze kyembuuza kiri kimu $10 ze baabawa mwasayininga endagaano nga muva mu kooti $10 wazitwalawa ng'ennaku z'omwezi 17 ogwokubiri 2020
gy'emyaka 6 okuva kati. Kati sabo kino badde nsaba tufune omwami oyo gwe bagamba nti twatunda era eyagula. Badde nsaba abeerewo ajje yabatanye ensonga eyo kubanga nze kangoodya ezisente zijja kulima nti wadde olwatano nalukwatako esente zakutafana mu bintu ebimu n'endala abaliza obutumu budde obwo ne bazikozesa tezaali zadde ani bazikwasaanya ani yazisaasaanya bazikwasa gundi bazikwasa abawita Martin Kafeero Martin ye yazikwata n'agabirako banne abalala. gasitatooseka ku akawunti nga zigenda zivaayo nkola yalina DFCU. Yali DFCU. Yes. So Martin ajja tu accountability eze milioni 10. Nga tu accountability agamena wako no. Yatunda kina ki? Yatunda ekibanja yatunda ebibanja ebyo byetoloddeyo ku kugobi ku ttaka lya Kafeero n'erya Kafeero lyennyini alikakanyeko ettaka lyennyini eryekyapa alikakanakatandisa okukisalamu n'ekyapa kyennyini agezaako Ekyapa ziri eka meka. Temateekawo caveat. Otunda otettaka eriko caveat. naye agenda agijjako Ate caveat ogijjako otya? agezaako kukikola. Sebo kituufu wajjako caveat ku kyapa. Taata gye nnoonya wano caveat ngikulage. Caveat ekyaliko John Mark yagiteekako. So senga wange lekera olimbalimba abantu. Oli muntu mukulu. Yogera mpola tebakulimira. Onansonyiwa Uncle Bala. Noonya caveat. Kati simanyi kyaliko ebibanja ebisigadde waliwo erosonga takiriziganya naye agaana okutunda ebyo ebintu naye waliwo awowa waggulu alabika ye bamala Eka meka. alina abantu 23.7. Zibamala mukaya na bukaya. Muyombera bwerere. Ekyapa kyammwe kiriko already caveat kweri. Kyakyuka kirina amanya g'aba administrator. Kiri mu manya g'abaana bana. anti kirimanya g'abaana bana kati bakikyusa batya Nganda babiri. Ba administrator bali babiri, sorry Uncle Bala. Ani nani? Nagawa Elizabeth ne Kafeero Thomas. Sobodde kujja ali eyo bweya. Kakati kyemujja okukola mwenna abaana ba Kafeero. Ngenda kuwaga omulimo senga Nantongo kwatagana n'ono mutabanyiwo Swaziniga. Mukwatagane mumbuli olunaku lwe musobola mu weekend olunaku kiri musobola munkubire nga obudde bukyali mbaweeyo akadde kasaawa emu. Mbatwale naggulu mulundi gumu babajjako ndaga bitonde bazitereke. Bwana amalozi tereka mumbulire sene mekeze tagisa okusimula entaana n'okuddamu ogizimba. Owulidde bajjako ndaga butonde mbasasulireko sente z'entaana eyo bagizeewo. Poliisi ekebere labbalato ya poliisi ejja kukebera tewali wagenda gigulirira. Bwe tunaasanga nga Bakafeero baliko babiri beebo. Abasigadde buli omu ng'anoonya wagenda. Balamu before she goes. Nga tonagenda onalina kyayogera. Kyensaba Uncle wange Balamu, kyensaba senga wange aveeko obakkirize aleme kuleeta mu maaso go. Muzeeyi waffe we yafa senga wange mwakwata ebyuma bya taata ne mubitwala byonna ne mukola show ne mukola ne kulabako production. Kati nze wenkola she mwejjukira muzeeyi wange mwami Balamu senga wange mba muyiseeko nnyo. Oya Kafeero music takwatagana na property. Nze andeke nzijukire muzeeyi wange taata. Okiriza abantu bajje bamujjukire. Tebiina we bitakwataganira senga kuba nammwe mwajjukiranga taata ate mwakolanga ebivvu. Ekivulu kyaddi? Ekivulu kyanga 17 ogwo. Lindako genda mpola nyabo. Lindako ngenda kubawa olunaku mujje mutule mu meeting ng'ekivulu kyono omwana tekinatuuka. Mbadde wakati wa leero n'olwokutaano. Ngenda kubawa secretary wange mukubire mwina mujje. Mbasindiko wa IGP mu biru forensic police bawe bajjeko ndaga butonde mwina bino byo kitegeeza honorable minister obisazizaamu byagenda sina buyinza busazaamu ebyo bibireke nenjagala nzikulwange nga minister okukonfaminga abazaalibwa era ngenda bireka wano mu maaso gwa reception sina buzibu ebyo byonna bibeerewo kubanga mulina amateeka ge mwayitamu okubifuna size kola contempt of court nenjagala final decision iwali bagamba nti bakozesa ndaga butonde siza Kafeero nabo babatuufu tukozesa ndaga butonde yani nze sikinako buzwango Balamu so entaana ya Kafeero nze nja kuba supportinga wa kusente
mugizeewo anze ebyokuzikula senga wange abirimu ebyokuzikula muzeeyi wange I'm not above the law era ensi etegeere nti omuntu ayagala ozikula muzeeyi senga Nantongo Saara nze taata nkusaba onte akasho kange kabeeyo nga 17 kuba nina amateeka ati kugambye njagala mukole kintu kimu mwena abaana bona 20 abaleete bonna abagamba nti bakafeero bona mubatwale ku polisi babajjako ndaga butonde. Number 1 owulira mwena musayininge nga mukiriziganya mwena abaana nti n'aba family timukiriza kafeero bamujjako ndaga butonde bamujjako sample esobola okumanya abaana bakafeero n'abatali bakafeero. Ye solution yo kaje mulina anko wange waliwo twagenda mu ddwaliro ne basenga abafaabo batuyigiriza because tetuli basawo nasoma bya bulambuzi batutuuza nga we tuli ne batugamba waliwo engeri bweti okukebera webale njagala mpulirize yogere ne Dr. Byaruhanga akulira pathology ebyokukebera ku bode z'abantu ye mwenyini yangamba nti ababuulira mwe nti mufune order ya kooti nga mutudde mwena mutuze family meeting mufune minute mwena muzisainingeko temukirizganyiza nenja kuba wano nja kubafunira lawyer omu mutule wano mwena musaininge minutes timwena mukanyiza bamuna bamala okukanya bakwate endaga butonde zamwe mwena nayo mugezi kafero mujjako ki endaga butonde babakebere mwena kibuzo kiba anko kibuzo kyembuuza kyokka abasawo we ba advising senga yabuuza enjabo okakasa isaba nabalala senga Nantongo waliwo nga batujjako omusaayi oba tewaliiwo senga wange senga Ntongo okakasa tujjeyo kamera za MBN nga toli mu ddwaliro eryo nga batujjako omusaayi ekirala bakugambako nti kafeero bamuziikuula oba tebamuziikuula n'ogaana oba tewagaana abasawo batugamba senga waliwo tuli bantu bakulu nti basobola okebera kafeero nga bamuggyeyo oba okebera kafeero nga bageraageranya ku baana be oba okukwata muganda wa kafeero ne bamukebera basenga nga weebali ne muzeeyi mugerwa yes muzeeyi mugerwa waali bo kennyini abo basenga mwami Balamu ne bakola we bati temuziikula sweetheart waffe temuziikula muntu waffe tekijalabika bubi senga Nantongo kamubuuze senga kiki oyagala ayagala ziikuula muganda senga kiki mwagala kale changu nnyo tulina kati ebyuma tulina analytical laboratory wano tulina gundi police laboratory ebyuma bya mulembe tebisobola kukola nsobi babajjeko omusayi bigwe lumu naye wemumala okukola meeting y'olwokutaano mwena mugambe tusaba kooti etuwe order ekkiriza yajiba wadda mugenda bawe emirundi emeka banayisenga Nantongo okavuyoko reception eriko wali eriko court order eri mu office ya minister naye omukazi n'abuzaabuza ensi yonna nendako court order lindako court order ayinza okubeeweddeko kubeeberako obudde kati webeeweddeko still mukwate n'enkade yennyini lindako mujja kukwate n'enkade yennyini ne mutabanyiwo ono kafeero mugende mugitwale mu kooti babawe endala nze mbawe ssente mwe mukoleko ebyo ebisigadde nja kubaweza entaana Balamu nze sigenda kutambula na senga Nantongo kugenda kuziikuula taata wange ebyo agende yekka nze nkubuulira amazima abasawo baba batuwa options endala nga ye Nantongo ayagala ziikuula muganda we gwe genda omuziikuule nze nja kujja banzijeko omusaayi mwagale nnyo abantu ababaagala mu bulamu omukyalo oyo taata wange yamuweererera abaana naye senga Nantongo kyonna kafeero kye yakukola kyogere tugenda kukola ssente tukikuddize senga wange simanyi kye yakukola nze ndyoke siina buzibu bagenda kunkebera baganda bange senga yeeyisa bwatyo anko Balamu n'obukakamu senga omu ekitiibwa abazadde bo bawe ekitiibwa abantu betukuliddemu abo nga batubonya abo abazadde bo kitaawo ne nnyoko omusangamu ekitiibwa omuntu atakwagalira mukadde we anko Balamu lwaki oyagala oziikuula muganda wo senga Nantongo bannaye tubuulire yakukola ki abantu babanje bajjako lwaki yasooka kukkiriza tutunde poloti zaffe lwaki wasooka kukkiriza tutunde ebyaffe
lwaki twamala fiiwa byaffe senga kati atandise okugamba baziikule muganda we naye nga gwe kennyini owayiriza Martin naye ne miliyoni 10 senga ze yatwala banaye mbalirira mujje mwena mutuule wano ne anko mugerwa abeerewo owulire kojja mugerwa abeerewo ab'ekika mujje mutuule mbawo omuntu wano lawyer musayininga minutes mwena omunamala okusayininga minutes bulungi mukwate order yamwe ya kooti ompulira tugende owa police wali ku enaggulu ku headquarter order bwe bange kyakola bwe bate ngeweddeko bagende babawe endala then mugende ku police mumbulye sene emekezo okola entaana mugende musimule bulungi kubanga si kizibu ekyo kyangu nnyo basimula ne baddamu ne bamuzika bulungi kyo ne kiggwa njogera nyawo ekintu kino omwana oyo aganye bugaanyi kutegeera kibanne kye baliko obanga bakugamba nti nno si bamativu ate nga naawe okkiriza nti nno ebyuma byalaba gwe ne banno kati banno basitobawa muyisa bategeere ekyo kiveemu ebyuma byalaba abaana ba mukazi omu oba byabakazi banjawulo abakazi buli mwana kumpi ali mwali yekka abaana babiri bokka bamirundi abiri bokka abaawamu abaana abasinga bonna buli omu bamuzaala yekka muganda wange nga yayina ensumika kati bona bayite ennyabo senga w'abaana anyway nina abantu bangi bona mubayite ngenda bawa olunaku kandabe lunaku ki kandabe Friday zijja kuba biri mumeka gundi boss wa CID ampereza omuntu wano abeerewo mukole minati zammwe bulungi omumala ozikola nga olukiiko lw'ekika mugenda bawa rumu yange mukole olukiiko lwammwe olw'ekika byemunakanyako byonna byemugenda ogenderako bwe mugamba nti bakebere mugerwa ne tujja kubuuza ne gundi ne director wa forensic oba muganda wange muganda wa Kafeero amufaanana Kafeero bafaanagana era waba mufaanana tusobola okujjako okwoyo ndaga butonde mugerwa owulidde nyawo mugerwa waba waali okwewala costs ennyingi mujje wano mutuuleze wanaba nze afaanana Kafeero mba mulaba nti onafaanana Kafeero yes waba muganda we ndaga butonde zezimu eza muganda wange ezange eza muganda wange abaana batata wange tulina ndaga butonde emu waba mufaanana tujja kujjako mugerwa mwennyini bw'abaze wano tugende wali enaggulu njena kwefiiriza byenkola mbikole leeti mukama abawo omukisa ngamba director wa CID abayite mwena abaana director wa forensic AIGP mubiru babatwale mu laboratory ya police babajjako ndaga butonde mwena abaana bagamba bali senga oyangamye mulinga abiri kati yali amanyi kubira abaana naye nti bola abalala abajja so abalaba TV zino n'emikutu gyonna abagamba nti muli baana ba Kafeero kino njagala muganda wange Kafeero Paulo Job Prince jali awumuleki nkoyo okubona nkuulira ebintu by'abaana ba Kafeero nga abaana nzi Kafeero yali mukwano gwange Kafeero dipo nazigala yatula wali owange Ntinda omu ku bakyala ba Kafeero Robin abisirikirwa mukwano gwange n'olwali oluno mukwano gwange so ulenda babintu bya Kafeero omwana wa Kafeero baana ba Kafeero bimpisa bubi so Paulo nzijukiranga yakafa bolo doctor ali wali enajana nkumbi wetwali yange mmere opposite Dr. Kasule yalina DNA ya Paulo nga Paulo ali nsambya yangamba nga ndine senkubuge nangamba ze ebintu byange ndaga mutonde zange ziri nani ne Kasule kasimanyo bakasula kyazi na wabatazirina government egenda kola kyesobola okumalawo kino ekintu aba Kafeero babere bakafeero batali bakafeero baleme kubera bani bakafeero so nasabye mwena abana bo mugezi Kafeero ekisooka mwesoloze kati ngenda kuba olunaku lwalaba olunaku kimbibize bale jalaba boyo olunaku mwena mujje awulidde mwena mujje mbawe ntwale ku police wali enaggulu babajjeko ndaga butonde bawalozi bajjako bode y'omugenzi ndi willing okuyambako family okudamu entaano gisumulula badde mbagizimbe bulungi
bajjeko eggumba bakebere amagumba ga Kafeero n'abaana ba Kafeero. Abatali ba Kafeero bakole ki? Bangamba bali babasaba sente z'okujjayo endaga butonde zaali senemeka bazituwa milioni 10. Sero Simon Peter Nagawa Elizabeth fenna kwetuli era ne tukka kuliko abaana ameka abasayininga kuno kuliko abaana abali basuubira obeera ba administrator kuliko in fact Senga yasoko signinga Nantongo Sarah Simon Peter na signinga kalate Senga waba ya signinga lwaki Senga ya signinga ate ajja wano ng'agamba mutunda ebintu abimanyiiko kakati tumala otunda ettaka lino tugenda ku DNA ezino ze minutes zetwatuulamu taata wange batukola ki tukkaanya era wotunulira ku minutes buno bukadde kadde linnya leko eriri Senga Nantongo masayininga ko abantu meka Kafeero Simon yasooka Kafeero Dube na signinga Kafeero Tone na signinga Nantongo Sarah na signinga Kafeero Dube yegwe nedda Kafeero Dube muto wange nze Kafeero Thomas Swazini Galiando then Kafeero John Mark na signinga Mark abali wano bennyini kati Uncle Balamu tuva wano ne tugenda mu DNA ko MBN laboratory gye bagamba nti twafera mpulira Uncle kati tutuuka mu DNA ne bagirefutinga still ne bagamba omusaayi mufu kumize bamuwera ndowooza endagaano ogirabe endagaano ya ssente obukadde 10 zisasuddwa mwami Nsubuga ku poloti y'enkoko njeru nsonga ya DNA strictly ya DNA Uncle Balamu so tuvaayo ne bazirya ssente Senga simanyi yazitwala Uncle Balamu tebagamba mazima naye waliwo ne letters of administration. This is from court. Ne tulinda emyaka 4 Uncle Balamu abaana bano baddeyo mu musaayi bajulire kubanga ne court yasala omusango kuguno. This is a judgment by Honorable Justice Mulangira Joseph. Ngagamba ki? It is malicious application number 33 lacks merit. It is hereby dismissed with costs to the respondents. Bana abaana 14 Uncle wange Balamu zikuita Uncle Munansonyo era ndi Uncle Balamu bana abaana 14 bonna kuva ku Martin Kafeero paka ku Joan Mirembe Ntongo bebawo wabira bana abana. Ebigambo ndooza mubiwulidde abaana kigambibwa nti bali 20 n'okusoba aba Prince Job Kafeero okuva ku 10 abaali basigalawo naye kati beebo kale ensonga zino zajja mawulire mu mwaka gwa 2020 mu mwaka gwa 2020 nga tuli mu COVID awo embeera yajja neeyogeza abantu ebingi era gaali mawulire ga ntiisa nnyo eri ekisaayi kino ekyakadongo kamu of course nga teri yandinyumiddwa kubeera nga alaba omwagala w'abangi Prince Job Kafeero nga aziikulwayo asobole okubanga agibwako endaga butonde naye kirabika kati emyaka 6 nga bagezezzaako okugira kino nekiri abaana beesojja abaana abamu bagamba si bamativu ne DNA eyakolebwa oba yali mwami Kasule nti si bamativu kubanga balaga nti DNA eyo yalaga abaana 4 bokka nti be b'omugenzi Prince Job Kafeero kumpi abaana nga 8 ne basuula eri era ekimu ku byali mu ndaga mu butonde eyo nti abaana 4 abalagibwa nti be baana ba Kafeero be baana abaali bakkiriziganya n'ebyokutunda ebimu ku bintu by'omugenzi Prince Job Kafeero nti bali abalala abaali tebakikkiriza bona endaga butonde yalaga nti si baana ba Prince Job Kafeero kale abaana ne balemerako nga bagamba ffe tuli baana ba Prince kale temulina mwe abaana bannaffe ngeri esobola kubeera nga mutuboola kale ekyo kyekizze ekibeerawo mawulire bijja ne bisiriikiriramu ate ne bituuka ekiseera ne bituuka ne bisiriikiriramu ne bituuka kale bw'atyo Minisita Balamu kwe kuvaayo n'ayingira mu nsonga era Balamu be baali abamu ku mikwano gya Prince Job Kafeero era nga be bamu ku bantu be yakolerako kale ye ng'agamba awulira bimukeese okubeera mu mawulire ke kaseera ng'ayagala mukwano gw'abangi aziikulwe agibweko eggumba eryo balimakinge n'omusaayi gw'abaana bano kale nti omwana yenna anaazuulibwa nti wa Kafeero asigale mu bintu bya Kafeero oba mu custody ya Kafeero kati gwe anaabanga azuuliddwa nti si wa Kafeero
oyo naye aba mujje ku bintu bya Kafeero naye akwataagage oba oliawo anoonye gye bamuzaala. Kale muntu wange gw'ogamba otya Prince Job Paul Kafeero aziikulwe oba Prince Job Paul Kafeero bamuleke awumule? N'ekirala Minisita Balamu nze kyensinze okunyumirwa nti agenda kubakwatizaako ssente zino zonna ezinaakola okubeera nga baziikula Kafeero, okuddamu okumuziika n'okuddamu okumuzimba, nti ekyo yeeyamye okubeera nga akikola. Kale bantu bange, nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst, ninze comment section kubeera nga nsoma bubaka bwammwe, naye nga nkutegeezezza nti ekivvulu kyayimiriziddwa. Twalabako abaana ab'enjawulo nga bavaayo beekubira omulanga wano ne wali balumiriza ono balumiriza oli. Kale byebyo, nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst mbasaba nti mungoberere. Gwata following ata subscribing nga ekyamazima ogenda kubeera nga onkola bubi. Eno ye channel gyenkakasa nti first hand information ya Kadongo Kamo ogenda gibanga ogifuna mu budde obwo bwennyini. Then gwe ayagala biri ebirala ebyensi nabyo kwebiri, kyoyagala kyotwala. Kale mubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.